Revenue Authority bano nga be bawooza b'omusolo gw'eggwanga bawubye olubu lw'ekigere e Masaka mu Buddu okwongera okumanyagana n'abasuubuzi wamu n'okwogera ku bintu ebibasoomooza. Bano bakulembeddwa musenkulu w'ekitongole kino Doris Akol olwo ne bakubaganya ebirowoozo ku musolo ogw'enjawulo naddala ogwa income tax ogulumya abasuubuzi omutwe. Bannamasaka nga bakulembeddwamu omubaka w'ekibuga kino Mathias Mpuuga basinzidde wano ne bategeeza nga bwe batalina buzibu kuwa musolo wabula obuzibu buli mu ngereka. Olinaliko okwebuuza nti batunulidde bugazi bwa dduuka oba batunulidde buwanvu oyo agenda okukuwa. Bannabuddu bagamba nti emisolo mingi gye batategeera nga n'ebigivaamu nga bagisasudde tebabiraba ng'amalwaliro temuli ddagala. Twagala omusolo naye guyambiddwa ogenda mulabonebwa ddwaliro eddagala bagende mu byo byansi temuli ddagala. Ne bannaffe nga bwe musobola amateeka gakwateko ge basinzirirako okusaba omusolo omungi. Otunula binnyina olyokumpa omusolo. Ogenda kulaba nga nnyina ebintu bingi mu dduuka ongerekere naye nga tebitambula mala omwezi mulamba nga tebitambudde. Senkulu wa URA Akol bw'abadde abaanukula abakubiriza okukuuma ebitabo byabwe ebya bizinensi olwo basobole okuwa omusolo gwe bategeera obulungi. Funayo akatabo osobole okuwandiika ssente z'oyingiza, ssente z'ofulumya, osasudde ani, osasudde ki, masannyalaze ago osasudde genkanawa, omanye bizinensi yo ekola magoba oba tekola magoba. Minisita w'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi Vincent Bamulanga Kisempijja agumizza abalimi ng'omusolo ku byobulimi bwe gugenda okuddamu okwekenneenyezebwa okusobola okuganyula omuntu wa wansi. Siza kwagamba nti gasekugeyo naye kuba kutegedde gavumenti kutegedde era egenda kwetegereza n'okuddamu okulaba lwaki titukujjaawo. Omusumba akooma entebe y'obwepisikoopi ow'essaza ly'e Masaka John Baptist Kaggwa yeebazizza URA olw'enkola eno ey'okukyalira abawi b'omusolo ne bongera okubamanyisa ku bye bakola. N'olwekyo twebaza nnyo n'aba revenue abazze okutuyigiriza ate n'ensuubira nti bannamasaka omukisa guno ogutuweereddwa tujja gweyambisa okwongera okumanya lwaki nandiwadde omusolo mpa gwenkanawa tugenda kunkolera ki. Kyokka abakungu ba URA nga tebannasomesa bantu ku musolo basoose ku kyalo Kayirikiti mu Nnyendo okulambula amaka g'ekitongole kya ACOA omukuumirwa abaana abalondebwa ku nguudo. Doris Akol yeewuunyiza abakazi abasuulawo abaana baabwe era neyeebaza ekitongole kino olw'okulabirira abaana bano. I'm happy to note that everything that you do is centered around glorifying God. So these children are being brought up to know God, to love God, to serve God. So we trust that they are going to be good citizens and their past is not going to define their future. Stella Nandaula ne Robert Nsubuga, BBS Telefina Gamboze.